Dr. Bosa. Okusookera ddala tugenda kwebaza Katonda emyaka gyakuumye ako Kato weeks bbiri emabega tulina omukolo gwe twaliko ne tunyumya nnyo ne ako Kato saamanya nti yali atusiibula kubanga muto bingi ebyagadde omutwala Katonda n'amutaasa. Saba twebaze Katonda amutwaziseemu emyaka egyo byonna ebirungi byatukoze okuyita mu Kato. So we are going to stand up and take 1 minute honor clapping to God for Uncle Kato. 1, 2, 3 now. Nsaba mu seconds endalagaana okubajjukizaayo ekyandikibwa. Bayibuli egamba nti waliwo omusajja omu yalina abaana be babiri. Omu n'amugamba nze mpya ebyange ng'embe. Taata we n'amugamba naye ng'okyali muto nnyo. Ye n'amugamba nze nnyina pulaani eyange. N'amusaba obusika bwe bwonna nti ye nga tannafa. Omwana oyo Ankabbe Akusegawa baamuwa byonna n'agenda mu nsi ey'owala. Bayibuli bw'egamba Yesu abaana ba Dr. Bosa, abaana ba Ankabbe, abaana ba Akusegawa balina obusika naye bakulinda okule oba oli awo nga ovudde nabo baleke babufune, naye ono yabusaba muto. Kino nno kiri mu Luka 15:11. Bayibuli egamba omulenzi ono n'azaawa n'agenda mu nsi ey'owala nti nno obugagga bwe bwonna n'abwonoona, n'amaliriza nga talina w'abeera, n'amaliriza nga asula embizi wekisula bagiyita sitaayi mu Luganda era sitaayi. n'ayonoona sente ze zonna, n'ayonoona obugagga bwonna. Bwe yamala okulya n'embizzi nga buli kimu akyonoonye,
n'ayogera bw'ati, lwaki mbonaabona nga kitange gy'ali? Wadde namusobya nja kwekumaakuma nzireyo eri kitange. Yagamba bw'ati, bw'anangoba kale ndizaayira ddala, bw'anannyaniriza ne bw'alimpa n'enkola wamu n'abakozi be. Mwana n'asimbula olugendo olwo okudda ewa taata we. Ekyalo kyonna kyamuvuma okuva we yatuukira mu kasitensi. Weeyo omwana omuyaaye, weeyo omwana omufere, weeyo omwana omutemu, weeyo omwana omubbi. Kati okimye biki? Ekyalo kyonna wadde kyamuvuma teyakiwuliriza. Yagamba genda wa taata, ye bw'anangoba olwo naazaayira ddala. Bwe yatuuka ewa taata we ekyewuunyisa n'amwaniriza, n'amukolera embaga ennene, n'amuttira ente eza ssava, n'amwambaza olugoye olwa bafuta, n'ayogera bw'ati, omwana wange yali yazaawa azaawuza, yali yafa azuukidde. Jjukira waliwo omwana omulala omuto yagenda gy'ali n'amugamba, naye taata sikutegedde, nze mbadde mwana mulungi, oyo yakubba, yakuzza emabega, yayonoona buli kikyo, olina namuteeka mu kkomera, naye nze yakugondera ennyo, ompadde kaki? N'amugamba, naawe nina pulaani ennungi gy'oli, naye ono mwana wange abadde yazaawa, kati azaawuza, mumukolere embaga alye anywe. Anko Kato asirise, Anko Kato taliyo. Ebigambo ebyo si bibye, ebigambo ebyo byange, ebigambo ebyo bibyo. Ofumiitirize ku lunaku luno lw'olibeera mu kofini eno. Bw'obanga gwe mwana yazaawa wadduka Katonda, oli wala nnyo ne Katonda. Gwe nange lumu tulibeeranga Anko Kato. Weekube mutima okuziika Anko Kato. Oddeyo mu kkanisa, oleke ebibi. Ekyewunyisa ku Katonda, oba wajja mu lubuto, oba wali musaize, oba watta muntu, oba gwasinza ebibi, omusaayi gwe gukunaaza bw'okomawo ne gukwaniriza. Buli atakubye engalo omanya alina essaba ewaka. Katonda akwagala. Nange Anko situukiridde, naye at least mmanya byenkomawo. Ebigambo ebinjagadde ebigambo mikwano gya Anko Kato. Mudde eri Katonda ng'obudde bukyali misana. Ajja kwaniriza, ajja kunaazaako ebibi, ajja kusonyiwa. Kyukira akuliraanye bw'oba tomutya mugambe Katonda akwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Katusabe. Era ngenda batabanya okusemba tuyimukeko. Ayi Katonda omuyinza buli kintu, gwe wekka gwamanyi effumu eriri mu mitima gyaffe. Nyingidde wano nendaba Kato asirise. Ayi Katonda, nyweza omukyala we, nyweza abaana be, nyweza famire ye, nyweza the entire art. Mukama Bayibuli ega nti Omwoyo Mutukuvu tabulawo mu biro ebyokulaba ennaku. Tuwe amaanyi okuyita mu nnaku zino eziddugala. Ayi Katonda omulungi, nenkwegayirira kulembera olugendo luno paka lwe tunaamwolekera.
Nensaba ayi Katonda mu art in entertainment world yonna otugumye ate nensabira ba celebrities bonna nensabira ba superstars bonna okujjukiranga olunaku olw'okufa okukyusa ebigere byabwe okwetoowazanga n'okulokokanga abasinga bafaananira ddala omwana oyo eyazaawa bakumanyi bakwagala naye twerabira nti wali okufa kozesa kakisa kano okubajjukiza timudde eri Katonda ng'obudde bukyali misana olunaku lumu taliba anko alibeera ggwe alibeera nze Katonda omwesigwa abasaasire mwenenye ebibi mulokoke ng'enjuba tennagwa nensaba ayi Katonda okufa kuluweewo nnyo okukomawo mu entertainment world ne mu Uganda yonna Mukama n'ebine by'abantu okwetta n'okwekuba amasasi Ezekiel 3:7-26 Bayibuli egamba nti Uganda ndikuwa omutima omupya ndikuwa emmeeme empya n'enkuggyamu omutima ogukaluba ayi Katonda tukwegayiridde tumale emyaka n'ebisiibo nga tetuzzeemu kudda mu theatre wano werekera muntu yenna tukusabye Mukama bwabeerawo omuntu yenna ng'effumu limuyise mu mutima ng'atidde nsaba omugumi omujjukize nti gwe Katonda ayaniriza abaana bo abaazaawa tukwegayiridde nnyo ayi Katonda tuula waawo ewali effumu eddene era jjukiza abantu bonna nti okufa gye kuli abafu balina ekirungi kimu bamanyi nti naawe omulamu ssaawa yonna gyagenda naye tugenze tutya Mukama twagala tukomewo gy'oli tunaaze n'omusaayi gwo ayi Katonda ng'omubbi yali ku musaalaba yeenenya n'omusonyiwa tetumanyi ssaawa za Kato ezasembyeyo katusuubire nti yakomyewo era yenenyeza kuba yafunye obudde naawe gwe mulamuzi asembayo ffe tuli bantu kale nsabira baganda bange bonna ne Uganda yonna Katonda atulokole tufaanane prodigal son eyakomawo era otujjukize nti gwe togoba baana bo bwe tukomawo gy'oli wabula otutegekera embaga otutegekera engoye enjeru era otwaniriza kubanga Katonda kwagala nsabye bino byonna nga kwasa pulaani yonna ne puroguramu yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe abantu bonna ne bagamba nti ebalinyo wetuulireko mbaaniriza nnyo bassebo ne banyabo tumanyidde okujja wano nga tuzze okuzannya. Today we are here to celebrate the life of this great guy. Mwebale kujja. Reverend Baguma, kusaba ojje otuwe opening prayer, otunamaliza Pastor Wilson Bugembe ajja kujja naye atuwe prayer. Kama yebazibwe kapeto waze tusabe naye nga tetunasaba mulwanyi munnaffe abadde agasa ensi yonna seggwanga Mukama atona akabuziga naye byonna birungi. Bayibuli egamba ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Mulwanyi munnaffe alwanya okulwana okulungi tuliwo okumusalira musango naye ebibala tubiraba. Tusabe Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu tuli wano nga tukungubaga olw'ebirungi mulongo munnaffe Kato yakuze okubanga asobola okuzannya emizannyo n'ayimba ennyimba abantu abakaaba ne basobola okusanyuka. Mukama ndaba nga kikulukuta nga aliva naye weekulukutira ensi. Katonda nga bw'oli w'amaanyi kusaba mu linnya lya Yesu Mukama waffe nga bw'atuwa omulenzi we Yesu Kristo ataasosola mu bantu yali agana abanaku n'atambulaga naye nga abalina ebibi n'abeera nabo ne bamuvuma ne bamukola ki. Taata jangu omwoyo omutukuvu obeere wamu naffe
tutandise omukolo guno Mukama tukubagize siba ekibi Mukama ab'ekika abaana bamulekwa Katonda atabulawo mu kiseera ekyokulaba ennaku nkwebaza kubanga wabadde naffe kuba omugenzo ono lwe yawummula leero Mukama totulekerera tuweweeze ennungi tuwe eddoboozi ery'essanyu otukuume Mukama oyongera okutukubagiza paka lwe tunaawerekera munnaffe omubiri gwe ne tukuteeka mu nnyumba ey'olubeerera mu linnya Yesu Kristo tusabye nga twebaza amiina.